Bano be bamu ku batuuze b'oku kyalo Kalambasi mu ggomba y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala abaziridde ssentebe waabwe ebifo ku lukiiko olufuga ekyalo nga bamulanga kwewagamya ku ntebe. Bano tubasanze bakungaanidde ku ofiisi za ssentebe w'ekyalo okulaga obutali bumativu bwabwe eri ssentebe ono gwe bagamba nti obuwanguzi bwe yabba bubbe. Chairman waffe gwe twali twagala Chairman Saala baatuwa mulala. Mu kutuwa omulala ne batuvububa ne baagala otukuba emiggo kubanga akalulu ako kaalimu nnyo emiggo nga bagamba oba wagira Saala tugenda kukola ki kukutomera. Bamukowa tulonda n'amateeko aveeko alina empisa embi ate alina ebintu byakola bannaabwe atwesonyiwa atambula agende ffe tuli bakoowu. Abatuuze batutegeezezza nti ssentebe ono Hamid Lubega ng'oggyeko okusomba abantu abataali balonzi mu kalulu kaabwe yeekobana n'abalondesa olwo ne balangirira ye wadde nga yali tawangudde. Byali bya kiyaaye baleeta abaana b'essomero ne baleeta abaana abato ne babasimba mu layini ne baleeta abantu batukuba emiggo ffe ng'abatuuze b'oku kyalo abantu abakulu abavunaanyizibwa tetwalwanagana nabo. Omwana ow'emyaka omwenda okubeera ng'ali mu ligisita y'abantu be baleeta nti mulonde n'olaba omulalu bamunaaziza n'anaabako naye n'alonda. Abali ku mukono omulala tebaatubala era kasaba balako sayidi emu yali abalayo n'adduka eno kunnyanagenda. Kati mu ngeri y'okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno bano baziridde ssentebe waabwe ebifo ku lukiiko olufuga ekyalo. Era akakiiko kabeereko bw'omu era abantu be yalonda ndoza ba mu bitundu birako ffe tetubamanyi bantu batambuza nabo mirimu. Abatuuze batutegeezezza nti emyaka ssentebe aliko gy'amaze abafuga mpaawo kyabakoledde nga ensonga lwaki bali baagala bakyuseemu. Chairman atwesibyeko bwesibi ffe Chairman tetukyamwagala twagala Chairman omulala n'aleeta enkulaakulana. Empeereza za gavumenti zonna kati tetukyafuna PDM bw'ogende wa Chairman takukolera ku nsonga zo. Kati Naggayi n'abatuuze basabye akakiiko k'ebyokulonda okutunula mu nsonga zaabwe waakiri okulonda kuddibwemu olw'emivi egyalabikira mu kulonda kwabwe. Batuddemu tulundi. Batuddemu tulundi. Mu ngeri emu abatuuze ku kyalo Kasana Nabigoye mu disitulikiti y'Eryantonde oyinza okugamba nti omulanga gwabwe gwawuliddwa oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuyingira mu nsonga zaabwe ne bayimiriza okulayira kwa ssentebe eyali alangiriddwa. Bano okutuuka wano bazze beemulugunya ku ebyo ebyali mu kalulu kaabwe nga baatuuka n'okuwamba stampu y'ekyalo nga bawakanya obuwanguzi bwa Habibu Mulindwa. Natwala petitioni ng'erimu okwemulugunya okwali mu kulonda okwa Nabigoye Kasaana nga mulimu okusomba abantu okuva mu madistricts ag'enjawulo nga bajja okulonda wano. Titwagala kutubba ffe Chairman waffe gwe tumanyi tumwagala kuba emyaka 4 gy'atufugidde mingi ate atufuze bulungi. Wadde nga akakiiko kayingidde mu nsonga zaabwe bano bakasabye okusoosowaza okwemulugunya kwabwe bwe kuba kulonda kuddibwemu mu bwenkanya awatali kyekubira. Taddamu kutusindikira abantu ba muno bali banguzi kuwandiika register.